ebibanyonyodde tebituusibwa kunze nzekka ng'omuntu, bantu bangi nnyo ababiyitamu, naye olw'omukwano n'ekisa kya Mukama kyamaanyi era kyamukisa nti naawe naye tuliwo. Tutuuke ku tteko nga buli muntu ataddemu olugoye lwe olwa white ne ng'atudde kumpi ng'aliranye mukwano gwe, si kukaaba wabula okusanyuka olw'ekisa kya Mukama n'engeri gy'atusitudde n'atutuusa n'atutuusiza. Neebazanya abantu b'entambudde nabo, most especially family and management meeting ne banno bonna mw'okulira. I thank you for the bottom of my heart. We have gone through a lot, but we are here and we are still going strong, because Mungu yatutumula emirimu yakyayagala tukole ki? Tukole. Ati byagala okulaba ng'atulabiridde, ng'atuyisizza ewazibu, yakuuma abaana bano ne bannaabwe. This is bano batono. Baana tulina bangi naye olw'obufunda bw'ensawo oluusi oyinza okulema okubaganira ekyokulema era tetubiteeka ku internet. Netumala tupositinga nti yanga 10 noona tuyinza kulaba toyinawo tofulawo oluguya oba ekitegera. Tusaba Mungu atusobozese buli omu gy'atusobola okumuyita. Olumu tubaliiseeko naye kati engeri ensawo gitama n'abaggazi wano tuyitako banaabaolabye naye tugula. Then one day one time do a very big celebration, but we always do. For example, the Ebenezer Festival, ne walala naye tutaba okuyimbira ku bantu. Naye ekiggulo nga kino okuba tugenda kulya kamere tuyimbe tusanyuke tuseke, we cannot take it for granted. It is not something very small, very big thing, because ffe baani ababanga tutuukako omwezi ogwa December tuli okuyingira next year, ate nga ne guno tutudde kugucelebratinga, si kyama? Nze ebigambo byanzibwako sikyalina bigambo bingi lwa nsonga bingi nnyo byenzize ndaba olw'okubeera mu position Katonda gye yanteekamu musically. Kiyambye nnyo eggwanga lyaffe, kye kisinga okunsanyusa. Kiyambye nnyo eggwanga lyaffe ne wabaayo omuntu asobola okuba nga amanyi Uganda mu bulungi, somewhere deep ku nkomerero y'ensi, somewhere wali omuntu amanyi Uganda olw'obulungi obuli buki muyo ng'eyise mu kuyimba katasobeedi kenzo. Naye ekyo sikikola nze, kankikola ne bannayuganda bonna abange mabega abampagira, abansabira essaala, abankwatako mu ngeri okukwatako bwati oba mu distance n'akusabira eyo gy'abeera gwe gy'otabeera. Ensonga lwakisobola okubeerawo ate ne tuwangula n'abo abaagala otuzaawo wansi. Nabadde babula challenges tuyiseemu bulungi, naye olw'omukwano gw'abantu ekisa kiba kingi ekidifiitinga omulabe. Ensonga lwaki tutuuka wano ne tulya kamere, ne twambala white, ne tukuba embeeku, ne twebaza bwebaza. Si bwe kiri amooti, kubanga recently nali Nairobi ng'olina ekiiko nenzijukira struggle, banze struggle ya Amooti ntimanyi. Amooti oli musajja mugezi naye yeggw'omu ku bantu abasinze okufuna emiguwa egikusika bagikuza olwa talenti Katonda gyaguwaza embimanyi okutandikira ne ku banno. Mmanyi ffe sisaagala kwogera nnyo lwa nsonga it doesn't matter, but abantu be tutambula nabo, ffe be tuzze tutambula nabo mu breakthrough be twatandika nabo, gwe basinza okutusika otuzza emabega. Kubanza waliwo ne yagamba naye kulife otulabisanga abatayimba, kitegeeza nti buli w'olinya yawulira aswala, buli w'oyambuka yawulira aswala. Obwongo bwe bumugamba nti mwera tambulira ku level etya oba okitegeeza. Kati gwe buli w'olinya yawulira aswala. Kati nze bamutimbira binyo Amooti ono, Kenzo, Kamiliyoni, ndowooza Ssebato oyo,
waliwo abantu bensobola okumenyera nga bo babasise nnyo nga ndaba bulidi kubanga nakamala emyaka nga 17 kati mu industry so nange nyina bwemmanyi oliseki amuntu ono tyandibadde bwata tyandibadde bwala nnyo kuba mukama yamuwa talenti amuntu nnyo omuntu ali super talented when it comes to comedy naye amuntu ono afeesinze challenges ezidoza bali zinyuzaako abantu naye ng'ekimukubya kitono buli obeera ne extra talent wano mu Uganda obonaabona nnyo kubanga the invisible ekukuba ne visible invisible ndowooza oba kyekyo naye wabawo n'abantu ayo abateekamu siiti obababibino kasobola mukozeseza ekigambo invisible and visible maybe kunafuya bakujeeri abantu gye bakulabira obeeko obubeera but ebyo byonna mukama atuyamba netubanga tuli wano omuntu yekka alina obuyinza obumeeteinga ekyo yali Katonda abantu Katonda baali baagala muno naye bakulu nti naye aliwo tumulabeko we agamba nti biki tebatandika okwepanga n'agamba bano ono bayinza okuntuuka kyava akyusa obirimu omuntu abadde agamba nti mpa omweku oli akuyita kirego oli abadde akuyita omukono nga te mu lulimi olulala baguyita mukunda kakana nga tebakyakwatagana tebaakira naye ffe abaana adaamu tetulina maanyi ago gakyusa bantu kubanga tebakyasobola kukolaki kusika naye tusobola okukozesa ekisa ky'abantu bano abalala batudde n'abalala ekituwanirira okulaba bakyaliwo because forces ziri embi ezikwatagana ne forces ennungi always good spirit wins siwe kiri and that's why we are here, you know? But all in all, I'm very happy to be here with you guys. Thank you for always spare the time to come and celebrate as Team Eddie Kenzo. Now as a family, katwakola family buli mama ni munne oli bwafiirwa mubaawo abeera n'akabaga mubaawo abeera ne kabazide ne mubaawo mwina ne platform Team Eddie Kenzo laba mwepositinga nyo happy birthday God happy birthday such a big family, you know. Kale mugende mu maaso ekikolwa kya unity oba obumu kikula kirungi okuba nti mwegattira mu umbrella ya Team Eddie Kenzo to help each other ekyo kiyita ekitano mwekubireko mugende mu maaso n'enkola eyo keep on celebrating each other, spread a good vibe mutunulire nze ekyenkola mu industry nze olwaleero kino kimulaba nkola ekyogatta abayimbi n'okwagala ono n'endeeta ono n'endoota oli nakitandika ddaza abayimbi bamanyi ebbanga lyonna lyembadde nabo be bankyokoza nze sikyokozangako n'oku ate n'oyo abankyokozeera bansanga nze mubuuzaako kubanga yabanyinako obuzibu sinze mbankolaki sinze mbamumuyinako kati mubuuza obulusa ayinza kugaana bugaanyi naye nze omuntu nga yankyokoza siba na nsonga lwaki mba simubuuza nze siba natabulwa nsonga okusinziira gyempise ekyasinga okubonyabonya famire yange wali bwaki akati nze bwe sikifunamu kyakuyiga nembulwanyisa bamusiru kati sobola kubanga ndi mu lutalo okulwanyisa bwavu ate nenzira mu lutalo zijja kunzisa emanyi so I rather avoid it and I keep on the mission. To change the story of my family, you understand? Ate bwe njogera family kati nene yange n'abo bennyini abangoberera kuba they look up to me bwe mpita mu Uganda nabo bagamba wayitika nabo bagamba bwe mbuuka olusozi nga bagamba bubuukika nabo bajja babuukawo so kati nafuuka loboozi ly'abangi sinze nzekka ng'omu so I cannot focus mu ntalo okujjako to keep on spreading the love. Era omuntu yenna ali eyo ng'agamba nze Kenzo simwagala nze nkwagala kuba sikumanya ati simanya kyakubuuza nze nkwagala okiraba kijja kuba eri ggwe okugenda mu maaso ng'onyiigira omuntu atalina kyeyakola naye nga nze ekwagala kubanga nze nina missoni yakukyusa sitole yange nange nve mbanaku wabula nange batandika okunjogera naki ng'omuntu mbantu era famire yange nve bakikubire mukalo nga bwekitandisa okweyoleeka ennaku ze naye ekyo kizze maze kukikolerera era eyo mission kwekyali ebyokulwana n'abantu sibirinde oba ekitegeera buli ali eyo nga nyinako olutalo sikugaana kuba buli muntu aba n'ensonga naye nze nkwagalira tokyatambula si bwe kiri
abambeererawo ne mulwanirako entalo zebalegesibi mukama bawa omukisa ndiganye okwogera n'ettiimu yange bano abaana ne mbagamba gala twavuma abantu nga tebalina kibakoze kibakoze temuvuma abantu mbawe ebitiibwa oba okitegeeza kubanga okuvuma abantu oluusi si kirungi ate okukyokoza okujjako ng'olyaze n'akwata aki okitegeera omuntu yenna bw'akwata aki ng'olina okubaamu ne kaserefu defense bwe bw'otaba nako kitegeeza ate naawe oli mujjeganyi okitegeera nga wadde bagamba nti no bakuba oli nawekyusa neno bakube ebisibi biri bingiramu bw'okuba wano ogenda okuza obwogule nga gukwata ofaaki oyinza okuba oli mululungube ewagudde ettalu kati nga weetaaga buyambi obuyambi oyinza okufuna nga nkuddiza luyo kakane oba nkube kapenikiira oba weetaaga buyambi naye kafasiti aid awo mutambulamu omukono kubanga honestly speaking si kirungi kuyigiriza nekanotakolaki naye ate senga bamenya oluggi lwe bayingira mu njuuyo bw'oterwanako ne bakutta aye todda byakolima kubanga kubanawo bati werwanako ne bakusinza businzi ki maanyi mugenda bakulamu oluggi nalugula kifuba yabamuyebale okuba nti nno tuli wakati n'olwanire kuba nzijukira waliwo nti last year era tuliwo kati oba nga tusobodde okuba nga tukomawo buli omu oyozaayoza okuba nti mungu wabuyinza yebalire okuba nti ffe abakuba wadde akakisa okuba nga tushaliwo sijja kwogera nnyo bingi wabula just ndoza okwebaza buli mutiina aliwo tebeeno gye mulaba abantu bano bandayi bamanyi nnyo bantu banga ndireti bano abantu balume ekisanja kyawo kyokuyimba oba ekya entertainment Amoti Prospatra Chalana Mwanje nono yenyine omusajja temuyita muto onaalutandeza ye muto naye nga tenaye zemuteweetaye ate amanyinya ebiseera nga bali ne basava kalimu sava kalimu awo kusuba baganja naye bibiwanvu nyo ngaatandika butandisibwangana mu mirimu byamu so kati tewaliyo history munene nnyo bintu bingi mukulu ekituufu naye abantu bali ba entertainment bagiruddemu nyawo omulaba Amoti oyo nali tandika bino ebika bwe mulaba ebyo byekujja mu session nojja ng'olwana just olinye ku stage oyo nebeziba dakiika bbiri Amoti oyo yatuwanga stage ng'akola jamu amalula nembese mugezi kati nebadde ekikere kakati ono gwe mulaba omukyala Namwanje ye muntu yasooka okunfuuwa ekyebiri ku stage wali kikaago kabuuzi nzijukira lumu najja nava nakusomera mu Lubiri nenzija nenga nali neyiya nnyo nga bamanya ebimugeto bwe buli kimu kati nali n'engatto yange ng'ewumusemu ekitulu alina n'ekinu nenga enkuba byokka kati bwe natandika okuyimba abakazi ne banfuwa sente nga nnyingi bano bannabanje bano ozera yali abakulembedde nabo kati nze nedowooza nnyingi ennyo kumbe baali bankwatiddwa kisa najjanga mu kinule eki ebbanga lyonna kati nenduka ekiseera nga katonda nekawumuka ekituli kana akagere kannasunga kayitamu
kale ndi ku stage nyimba ndaba abakyala basibira Kimafiya. Omanyi beeteka. nga zimanyi nyimbye nnyo kumbe bankwatira ekisanga okitegere ekyoka nali nyimba bulungi naye ngaate balobandikana kuba biki okitegere naye Mama Eddie yali humble. Eddie yali humble nnyo ng'akwasa ekisa. okitegere naye bingi mwanyinaze nga bw'abagambye Patron twatandika n'eddembe FM eyo era ye radio yasooka okuzanya ku nnyimba zange Dembe FM bali tiimu Bina Baby era Bina Baby mumanyi ye tiimu edigenzo 100 times 20 since day one nebemunyiiza nga tiimu ene abawiripa force tiimu nene kati kwegamba tutunula Mukama gyatujje newe tutuuse olwaleero kuba kati nze olugendo lwange n'empiseemu n'okuba nti ntuuse wano osanga Mukama yali ampisa byonna byempiseemu nsobole okukola kino leero nsobole okubaako ate engeri gye ntambuza system etali yange bwomu wabula ey'abantu abangi tiimu edigenzo big talent management big talent artists and all that big talent academy edigenzo foundation kati twayingidde ate mu leadership now tuli mu bayimbi tuli mu bafirimu tuli mu creative artists bonna ab'enjawulo twalizamu bacomedian what n'ebirala bingi bakutadde ne family ndowooza Mukama ye yali ampreparinga for this kubanga mpise mu challenges nyingi mu industry y'okuyimba mu Uganda industry yaffe oba ffe ng'Abafirika naturally simanyi oba tuli Bafirika bokka oba ensi yonna we complain almost 80%, 20% yokka gye tusiima ffenna tumala nnyo obudde mu complaininga era abo bantu babatudde nga batudde nolwokuba kukola obubagulo ogenda okulanga oli agamba nayawegiiko naye ati kakati atlist tuzazinga bande badde batugwa ku mazzi nga mangi nikula ebiseera ebisinga abantu tusiima kitono ebitundu 80 ku 100 tumala tukomplaininga n'olwekyo nekiraba ng'oluusi kyekisinga okuleeta entalo mu industry buli wokola ennyo buli muntu ali eyo mu maka ge gyali nga yandyagadde omwana we abeere omuyimbi oba omuntu omututumufu mu artist asooka mugamba n'abeera nga Bakenzo okitegeera kati n'oli gwe bakigambye alina kulwana nnyo okulaba mu lunaku lwonna atunuulirani ekifaananyi oli muzaddewo kyabamuwadde kiba kirungi kubanga kyekituufu n'abantu bwe bagiwa ebifaananyi olumba babisoma bubi oli abanga gwe bagamba nti olina kujjayo oyo kukubeera omwana obulamu bwonna amumala akufiirako obufiizi nabo abaliwo nga bakola bulungi oluusi bwasangawo oluusi abaliwo bwaddeyo mu banne bamugamba naye Kenzo y'omulaba gyatuuse omusalidde magezi ki kale n'otuuka ekiseera ng'olaba oli mu industry naye nga abantu bakufuula mupiira onasambaze but nze nenyumiriza nnyo mu ekyo kubanga kinfudde kyengi kinjigiriza ensi kinjigiriza abantu ate nemanya nti nina omulimu ogw'okukola okusobola okutuusa ezimu ku challenges zefesinze abantu abalala balina kubiyitamu abagenda okutuddira mpige kubanga si buli muntu nti asobola okuyita mu mbeera nzimwempise n'abalala abantu abamu tebayiseeko ku street tebayise mu tanuulu
oluusi babakuba ne bagenda mu depression omubiraba omuntu n'atuuka ekiseera n'agwa n'eddalu naye nga ye teyamanyiira nti omuntu bamuyisa bati n'alaba omuntu ng'abantu bamuvumbira obwereere bamukola ebintu talina kyakoze ayimbye buyimba ebiyimba bulungi abantu ne babituulako ne batandika olwasa bakasuka mu busero n'ebintu ebirala bingi okakala ng'omuntu atandise okunywa enjaga gyayatanywa omuntu